Ku ntandikwa ya ssabbiiti eno Bosco Ssenyonjo n'abaana be babiri okuli Simon Trevor Ssenyonjo Mesharina Nankindu bagwa ku kabenje ku luguudo lwa Express Highway bwe baali bagenda ku kisaawe Entebbe bonna ne bafa. Kati wano Kalumanywera we yava kuwa aw'okuziika abagenzi wakati wa Namwandu Jane Nabukeera eyali ayagala baziikibwe gye baali bazimba amaka gaabwe, kyokka nga n'abooluganda okuli ne maama w'omugenzi bakalambira nti baakuziikibwa ku bijja bya bajjajjaabwe. Nga Namwandu Jane Nabukeera ayita mu nnamateeka we Alexander Lule yaddukidde mu kkooti enkulu e Masaka ew'omulamuzi Victoria Nakintu Katamba amuyambe amuwe omulambo gwa bba aguziike. Mu kusaba kwe Namwandu agamba abooluganda lw'omugenzi bawambye emirambo gyonna esatu ne bagitwala ng'ayagala kkooti esale eggoye emuwe omwami we amweziikire ku kibanja ky'agamba kwe bazimbye amaka gaabwe. Namwandu agamba nti bba yali yamugamba nti ajja kuziika ku nju yaabwe gye bali mu kuzimba, kyokka kati yeewuunya lwaki abooluganda bagaanira omulambo. To make an order that the deceased body be kept either in a mortuary, a funeral home. Wabula muganda w'omugenzi Mike Ssenyonga eyawawaabiddwa okulemesa omulambo okutwalibwa ewa Namwandu ategeezezza kkooti nga ye bw'atali mukulu wa nju nga yeewuunya ate lwaki mulamu waabwe yasazeewo aloope ye, n'ategeeza nti n'ekirala baamutegeezezza kikeerezi, n'asaba kkooti emuwe akadde okwekenneenya empaaba ya mulamu we. Nze zo baawaabidde si ez'omutuufu era saazisaanyirizeeko kubanga saazitegeedde. Maama w'omugenzi Maria Nora Nakayiza mu bulumi obw'ekitalo attottoledde kkooti muka mwana we ennaku gy'ayisizzaamu mutabani we, n'agamba nti mutabani we ateekeddwa kuziikibwa ku bijja kuba ye yasikira kitaawe nga n'obuwangwa n'ennono bwe birambika. Ngamba wano we banziikanga era mukadde yeggulu bwe yaleese abasirikale batukube ttiya gaasi n'agamba muwa abaana be ezo ow'ekitiibwa mwanange kiyayogera mwanange nteekwa kumuziika mu maka ga taata we kuba ye yasika nange we balinziika. Mukadde bw'amanya nti abaana abazzukulu bange baziikibwa ku kitaawe ne jjajjaawe. Waliwo ne Namwandu omulala ng'ono yazaalira omugenzi abalongo Hilda Nanyange naye aliko by'abuulidde kkooti. Nze salo nga badda ngamba kimu nti Nalongo Kyalusobe weewaka nangamba embeera yonna ekyankutte ekyo ekizimbe kye nsitula njagala kugattirawo baana bange bakuŋŋaanire nga. Omulamuzi Nakintu bano oluvannyuma abakwasizza omulamuzi w'eddaala erisooka Enoch Kyagombe okutabaganya enjuyi zombi okulaba nga batuuka ku nzikiriziganya. Wabula tukitegedde nti bano bakkaanyiza ne Namwandu aziike abaana be, maama w'omugenzi aweebwe mutabani we naye amuziike, mbw ate Namwandu Nabukeera ne yeetema engalike n'agaana okuteeka omukono ku mpapula ezibadde ziwandiikiddwako ebikkiriziganyiziddwako. Abooluganda batubuulidde nti Namwandu agamba nti singa bba taziikibwa ku nju gye bazimba abakyala abalala bandigimutwalako. Omukyala agamba nti bw'aba tamuziisaawo kitegeeza abakyala abalala bagenda kutwala, kati ekitutawaanya kiri kimu, byanfuna. Kuba n'abaalo kisaliddwa kigaaniddwa kubanga yaaganye okusayininga ku ebyo ate byabadde amaze okukkiriza, naye ekyo kituufu lwalina eddembe lye okwerowooza n'akola ekituufu. Bwe baleese ebiwandiiko olw'okuba nti abadde ataateereddwamu ebigambo bingi banne bye yazze nabo n'aga nti ankyusizaamu ebiwandiiko kijja biteeka ku mikono. Bano basabye buli muntu okukola eddaame okwewala ebiyinza okuddirira. Ow'ebifundiko ebibiri tasobola kutandika kijja mu Buganda era bw'atandika ekijja tuba baakuziika nga tetukomye. Emikwano gikoma ennaku nnya, tujja kusigala ffe nga tukyaziika nga n'emikwano gyeyongeddeyo. Kati omulamuzi Nakintu alagidde emirambo gyonsatule gigiweeyo e Kyalusowe gye gibadde gitwalibwe mu ggwanika okutuusa wiiki ejja kkooti lw'enaasalawo eggoye.